embwa y'amayanja. Embwa y'amayanja yalema okumanya nti yaggwako. Waliko novaako. Okitegeera ali eri akaka abantu ali ku gundi ya NRM akaka abantu bannange muwaniko obuntu abantu tebandabisa simanya bafala otandise okuyimba abantu bagamba mugende simanya abantu ba NRM mwali mubala kyo okuleeta ono wambwa abantu tebamwagala kamiliyoni ne bwono okolotya abantu tebakwagala emirambo gy'akalagi gikyaluluguma famire yewammwe bagikoowa mulimbwa famire y'amayanja mulimbwa baba kowa mwakola byonna bye mwakola byonna ebikolobero byonna ensi yabakowa ogezaako okwenyigiriza mweni alemu ensi ekwagale bati bakukoowa wenna oyina obugulu bulinga enkonyogo oli ku muzindalo oyesaamirira obakira kino gwayogera ku bebekulu gwayogera bannaye muwage baleme kundabisa gasi ya buloolo tubeerako buli wamu tuba tukulaba enju y'amayanja tukiddamu muli basiru twabakoowa mutuli wano enju y'amayanja muli basiru ne bwe mukola mutya olaba ne kano kawizo nako kako ketadde mu NRM mbu basobole kugira kafuneko ko ku busente wabula mu Afrika omulambo gwa radio gwe mwatta gukyaluluma kuba tukimanyi bulungi mwe mwatta radio nawe muneteeka mu NRM nawe muneteeka ludda watu abakoowa kali mugamba banange muwage ensi banange tebandabisa mukwano tukulaba buli wolaga tukulaba ebyokuyimba gendo obiveeko ogende bakolesa jale yettako kubanga ogwo omunyogo gwe bakuzinazina ogwo tokyayinamu wadde kanappi wadde akasiba tukulaba yimba va mu kubakira abantu bakugira gwe kavuma abantu bwe kayisamu ekizibu mulwawo okumanya nti mwaggwako ani alina okukakasa nti waggwako kamiliyoni waggwako gwe kamilimizi waggwako simanya palasomizi mbalabe ebyo simanya wizo matako twabako wamulimazi okuva we mwakola ne mugezaako okwagala okumanyira alien skin mwaggwako naye ate temunnakkiriza but muri feria stupid family sembeera bweto bweri mwana muwala avudde mu mbeera n'asabula Jose Chameleone talina bigambo biwoomu yadde ebimuvaamu ndowooza obulidde amuyise embwa y'amayanja vuddeyo abantu bakyagendera ddala mu maaso kubanga bakubaganya empawa ku Grammy nominations gye banominatingiramu omukulu Edrisa Msuza aka Eddy Kenzo era nga nalabyeko abakulu nga ba Frank Ntambi nga bagezaako kubanga bainterviewinga David Rotaro era ye mu response ye yabadde bwet wale nominations za Grammy mwatadde mu muno Eddy Kenzo mukwano alimu ne Burna Boy alimu Irana Ani Irasta alimu Wizkid achali wangoyo Davido. Do you think by any chance wawuliza oluyimba lwe yayimba lwe banominated waluwulirizako lufaanana olwa wano but do you think no do you think it's Kenzo nominating number wa Hope and Love does it identify us as Uganda and tufuna mufe ngafe abayimbi ani abagambye nti Kenzo byakola bye mwinofuna mumwe nga bayimbi banne chita industry no kijongerayo gw'oluyimba gwe byolowooza kati kankubulira ekintu of course ndumanyi tolyamu touch ne vibe yaffe yawano ye Uganda namwe muno Oluganda n'Oluganda Baraka engeri gye yaluyimba yayagala just muwulire nti muna Uganda but still kituwa that identity yes no chovolaba abamu tebalowooza na kulowooza nti muna Uganda erulyo lwasooka tekibawa kiwa Africa naffe bannayuganda okugamba nti omwana yakoze bulungi bannange yayimbye ekintu bulijjo okitegeera lutalo abandi badde mulwanirya industry amatabi ga industry anti wuliriza ono kyatamanyi nti olimba lwa Joshua Baraka okutambula eyo yonna teyakubye byawano kikiri kyembadde nkugamba Shalom Makali kyabadde okugamba David Joshua wakuba sound eyo gyakubye ne tubeera nga singa tateekamu line ya Luganda tumu-identifying yamba Nigeria namunsonga yemu eyo eya Grammy onaviriddeyo ba Frank Ntambi n'abalangira omutima emibi ekitaagaliza era nga abandi badde mbu nga basanyukirako Eddy Kenzo ate
bamwogerera amafuukule. Nti omusajja Mahrani Martin yayimbe naye y'omu ku basajja abasinga obujega oba obubisi oba obwekibogwe nti Kenzo yabaza mikisa. Kenzo naye mikisa bali 5 and 6. N'oluyimba lwennyini nalukebeddeko ku channel ya Eddie Kenzo nga lulina abalulabye emitwalo 12 bokka. Ennyimba ze bamunominatinze naye olwa Burna Boy, Rasta, Wizkid awo ng'ennyimba ziri mu millions and millions of views zitambudde ensi eziwulidde. So Kenzo agenda kuwangula. Ngate mulimu n'abalala abataakonsidalingiddwa abali basubmeetings ennyimba nga zikubye zinnaggwano ne baleeta olwa Kenzo nga n'ensi ye terumanyi nga bannaye video eyo nga we mugirabye sigenda kubeera mukambwe wabula ngenda ku advising abantu abamu especially Frank Ntambi mulekeraawo okwagala ofuna views mu content w'abantu bannaye ba YouTuber mwenna oba ba blogger mulekeraawo okwagala okufuna views oba likes mu content w'abantu ku mirimu gy'abantu gye bakola. Bro, okubeera nominated mu Grammy Award sikusinika mannyo ate n'ekisinga okuneewuunyisa abantu be nandisuubidde okubanga tujubisa obanga tuwagira owaffe gwe tulina Eddie Kenzo. You guys, you're putting Eddie Kenzo down. Kenzo wakabi just lwakuba mwe mubeera mwagala kolera content muwaka w'abantu gwe bakola ki gwe bakola. Kenzo yasooka n'abeera nominated olwasooka nga mulowooza bya muzannyo kati olwaleero azzeeyo ate si gwe mulundi guno ogusoose. Ntambi ne banno kiki Kenzo obuzibu yabwina n'akasuku Kenzo talina buzibu naawe Ntambi ne banno ne group yo obuzibu yabwina n'akasuku ate kasuku ennaku zino these days ye mulaba ali okay ne Kenzo babitereeza kati simanyi oba naawe simanyi like neewuunya simanyi najo Jamal Authority evaayo neeyogera kwani ku achievements za Eddie akoze Eddie atobye bane mulekeraawo egyo emize egy'okunoonya likes mu content w'abalala. Kino twandibadde tusudiya waffe twandibadde olwaleero nga mbasuubira asayimo akasuku imwe nga gundi zammwe ze mukola mubuulira abantu how to vote Eddie Kenzo ne muli mukola ki muli mukufiisa Kenzo mmwe mumanyi how much chicha investinze mu music okubanga ali awo kweyo level kwali banaye bagenda kubasiba abantu batuuke nga tewakyali agamba firi Ntambi oba firi gundi abantu babikooye. Kenzo gwonda fuya tomanyi bantu bameka families meka ezibeerawo kulwa Eddie Kenzo tomanyi bantu musajja ayina za academy alabirira abaana si abazaala ayina big talent band ayina kinebirala bingi n'abantu bangi besimanyi neggwe oyimirira ku ssimu yo n'ogyetunuzaamu n'otandika okufiisa omuntu oyo. So nkusaba n'obuwombeefu Ntambi ne banno please and please mujjeewo that bad energy mujje negativity man byebyo. Yes, yonga tuvuddeyo era nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo. Mwana muwala Azawe talina bigambo biwoomu eri abayimbi abali ku campaign za NRM. Ayina olulimi lwakozesezza oba ekigambo kyakozesezza bibyo genda nekwatagana ne state empe ssente ez'obwereere nze sibyagala. You become a state bitch whenever they want to fuck ng'oteekawo. Era nga
tweyongereyo nze nkugambye nti mpolampola tubaawo kubanga tugakutuusako gonna gatambula gatrendinga waneeno mu ggwanga Uganda gwetula butuuze kalira nywera nti tuba tusimbudde abantu tebalina bigambo biwoomu ery'omukulu Alan Sewanyana ekigambo kye yakozesa nga bali ku campaign ya Lord Mayor Elias Lukwago kyakuba bwala Abannayuganda era nga tebalina bigambo biwoomu yadde gyali Emmanda obwanika ne Alan Sewanyana emwanise kye bayita obusosoze obubeera ku mutima gw'omuntu obulabira mu kufuluma kw'ebigambo ebiva mu kamwake bakasiba tetwabavuddeko ne Alan Sewanyana osobola okunkakasa nti mu bantu b'obadde okiikirira mu Makindye West mu bulamu omulema olyoka oveeyo olangire Lord Mayor agenda okuddako Ronald Bali Mwezo okubeera omulema nti era tasobola kuddukanya kibuga olw'okuba mulema onkakasa otya nti nno mu bantu b'okiikirira oba bw'obadde okiikirira mu palamenti gy'otagenda kuddamu temuliimu mulema niye basajja mmwe Mukama Katonda ajja basasula bubi abasajja baakuma tiketi neŋŋamba nti kipimo ki kye bakozesezza njagala okwebaza National Management Committee is it Election Management Committee NUP mutegeera mulaba era musunsula mulina amatu ate mulaba mulina amaaso kuba kafaananyi ng'oyo gwe bali bawadde kaadi okuddayo okukiikirira abantu kyannaku be bamu nono Minsa Kabanda oyingira palamenti olyoka okolere bannakampala ng'obadde mu bwa minisita nga tosobola kukolera bannakampala ng'okimanyi bulungi nti minisita alina obuyinza obusobola n'okusazaamu ebyo babiteeseddwa mu kanso mu buyinza bwo ng'osobola okukyusa ekibuga Kampala nekisobola okutambula obulungi kati naawe oyagala kugenda mu palamenti olyoka okole bannakampala bategeera okusinga bwe mbadde mulowooza temugeza ne mulonda ekintu kyonna ekyayero at least mu Uganda yonna singa mbadde nyina obusobozi okwegayirira abalonzi tebandironze muntu mulala yenna ewali omuntu owa NUP buli olaba umbrella tikinga obateekamu ekinkumu banaye Kampala tugipainting red Buganda yonna tugipainting red Busoga yonna tugipainting red Ankole yonna Ankole region Karamoja una to painting or red NUP tugenda kulaba ku Uganda empyange ekulembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuyita omugatta bantu a man who has united Uganda for the very first time nga bagezaako kutwala yawulamu atutadde wamu agamba nti Uganda needs to be together vote NUP vote His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu vote umbrella only and only. Salute Mr. President. Webale nnyo webale eddala ate njagala okwebaza nammwe mwenna abamwaniriza yonna gy'ayise nze mutano wambega Aloysius Matovu Jr. tugenda mu protest vote noonya akalulu kuba akalulu kuuma akalulu goberera akalulu bwe babba akalulu kaffe tukalwanirire amaanyi g'abantu gasinga abantu abakutte emmundu tewaliyo mu nsi yonna maanyi ga mundu wegaali gafukamiza amaanyi g'abantu. We are people power and we have the power to change things as we want them to be in our country. I say all this for God and my country. Onagambye nti basajja mmwe Mukama jabba ku lumuggo tukubanga oli gwe muliko naye yazaalibwa nga si mulema naye lwakuba nti yafuna akabenje nakuminkereza ng'ali mu mbeera bwetyo naye tekitegeeza nti tasobola mirimu awo tuvuddewo ono ye agambye nti Alan Sewanyana mwegendereze nnyo mbu yandibanga alina kyamanyiko mbu ku nfa ya Segirinya ng'ogenda ku kitebe babadde bakola batya Sewanyana genda ku kitebe kya NUP njagala just onoonye videos ezibadde nga zijja zitambula nga wabadde ku kitebe wabadde mu kuziika olabe embeera bwe badde etambula waliwo ekintu ekitali kituufu ffe gye tutaali Segirinya ayinza si bigambo byange ogwo mpaata muwaase ogwo gondi muguwaata buwaasi gye tutaali Segirinya ayinza okuba ayina akaama ke yakuba Bobi Wine
nga kakwata ku Ssewanyana. Mwe singa mutandika ogenda mwe abalowooza nti twasama bwasami, njagala ogenda otandika okwetegereza videos nga Ssewanyana asisinkana Bobi Wine. Bobi Wine abadde yeeyisa ate Bobi Wine bwe buzibu bwalina ye teyeeyisaako. Bobi akulagira ddala mujjukira lwe yagamba nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Omwana muwala oyo essaawa ya kakati oyo omwana mugenzi era nga amanya ge ye Melissa Aneze nti yali agenda ku ssomero naye n'abulira mu kkubo teyatuuka kwegamba ne beebuuza ali ludda okukakana nti baamusanga nga yattiddwa era nti baamutira mu bitundu byeyo Mukono era bataddewo aliwadi yeyo ya miliyoni 10 yenna asobola okuba nga ayambako okubanga bakwata abatemu bano bambi ajja kubanga yeewangulira essente ezo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Amawulire si malungi yadde n'akamu. Nga tukyeyongerayo mawulire ag'enjawulo, abantu bakyatunuulira ensonga za Allan Ssewanyana okulumba kwe yalumbye Balimwezo era alina kyabyogerako naye. Ssewanyana yalumbye Balimwezo n'amulangira obulema n'agamba Kampala yeetaaga omuntu alina amagulu 2 asobola okubuuka emyala bo bazze bagobagana ne Museveni. Kati njagala otubuulireko Ssewanyana Besigye ne Lukwago ne Museveni emisinde egyo bagyegobera wajja effe gye tutaali nga tetwagirabako. Mulaba bipolitics ebyo bye mubadde mutufugiramu emyaka gyonna. Kyogamba mwalekawo emyala mugikolereko gundi mugikolereko campaign mbu mwagala Lodime nga asobola okubuuka emyala ffe twagala yingini asobola ogibika ate abantu amazzi ne gatabonoonera bintu. Oba gwe oyagala Lodime asobola okubuuka emyala ffe twagala Lodime asobola okubika emyala naye ng'agibise n'obukugu ng'amazzi wansi gakyakalanga bwe geetaaga ne gatajja mu bantu. Wagambye nti Balimwezo mulema teyeesobola tubategekere ringi tutegeke ringi Balimwezo omulema ne Lukwago w'amagulu 2 akuba munne gwe tulonda. Nedda tutegeke sitekanivo tutekewo entimbe ffenna tujje tuteeke entimbe ku Sheraton tuteeke wamano wa ku Parliamentary Avenue tuteeke ku Nasarodi. Kampala ina tumuteekemu entimbe wonna tuteekewo entimbe. Kampala tumute abantu bajje beerolere Lodime 2 akuba munne gwe tuwa akalulu omulema n'omulamu. Nedda Ssewanyana tusaba bato anti kakati fitness gye mwagala asinga amaanyi Lukwago alirwedde okutuwa fayiti. Ebyo bye mugize mutusinikirako ebinyo nga mweyogeza ebintu ebitalina makulu nga tukuba engalo nga tugenda kiwalazima. Ffe twagala yingini asobola okubika emyala. Lord ani gwe kansa ani Ssewanyana otambudde ensi nnyingi obadde member wa parliament. Mpaayo ekibuga ekyasamye Bunyekito, mpaayo ekibuga ekiwunya. Gwe ngamba nti nagenda mu nsi gundi erina ekibuga eky'emyala egya bikudde nve ku internet. Ssewanyana mpaayo ekibuga mpaayo ekibuga ekiyina emyala ekiyina omwala ogw'ebikudde bwe gutyo nve ku internet. Kati sebo wagambye mbuno okola amateeka kyetaagisa yinginiya. Lukwago akoze mateeka ki? Simanyi mbu okulwanyisa emisolo kyetaagisa yinginiya very good. Egyo emisolo egiriwo egitipya abasuubuzi gye bali mu kwekalakaasa bagikoze mu kisanja kyane. Amateeka ago bagakoze mu kisanja kyane. Lukwago alina ennyo amaanyi adduka emisinde. Lwaki teyagoba tteeka eryo n'ali bajjako nga tebannabaddiisa? Ogambye ekibuga tekyetaaga yinginiya kyetaaga omuntu simanyi biki mbu abasuubuzi obayamba tekyetaaga yinginiya. Walabye amazzi bwe gasse ssente z'abasuubuzi ekitabangawo mu Kampala. Bwe mwamaliriza temwaddukidde mu bayinginiya okulejuletinga emyala. Yinginiya Nabbanja si ye yaze. Nedda yinginiya Nabbanja si ye yaze n'alagira engeri y'okukola mu omwala temwadduse nga mudda mu bayinginiya ekibuga kyagala yinginiya. Bwe muba muwira nga mwagala mbavu Lukwago atuwe fight. Nedda Lukwago atuwe fight mujje babiri
gwe ne Lukwago mujje mu fight against bali mwezi omu bwe mumukuba tetumulonda gwe kasajja gwe kasewanyana omumu otunulira nga akagundi gwe ulira sewanyana gwe ne Segirinya babasibiraki gwe ne Segirinya babasibiraki oyinza otubulya kiki ekyatta Segirinya oyinza otubulya lwaki Segirinya yafaaki GTV 256 tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo